Kale muganda naye je wale kosewa. Amanya bamuyise King Avidon. Ndi musajja muyimbi muganda wange. Ya ninayo enyimba nyingi naye nina okwemulugunya ku luyimba olumu baluyita tojjaako essimu. Ng'oluyimba olwo muganda wange yakuba oluyimba olufaanagana n'olwange bamuyita aniena muganda wange bamuyita Palaso okuva mu Mayanja family. Yakuba oluyimba olulinga olwange kyensobola okugamba kuba oluyimba lwange nalukola banga ddene mabega nenga womanyi nti osobola ofuna sente za audio eza video nezikola ki nezigaana kuba life gitubeera mweno wansi mu ghetto okitegeera nfunayo mitwalo 10 mitwalo 8 nga mu studio nenkola ki nenkola ka audio kange nenkatereka bwe sonda mpola mpola okitegeera kuba process yali yakola nyimba nga like tunasoka tufuneyo album namba nga bwe tesonda mpola mpola okitegeera naye mba ndi awo omwankubire simu angamba Avidoni watuliddemu oluko watunze oluyimba lwo nembagamba sina tunda ku luyimba oluyimba luno video bagikola ddi era mwakati oluyimba lwoyogerako muganda wange sina video nina ennyimba 12 audio bagikola audio nagikola mwaka guwedde before lockdown nakola oluyimba lockdown yatandika March 15 oluyimba lwafuluma mu mwezi gwa January wakati awo munaku z'omwezi 18 2 nafulumiza oluyimba olwo naye kyamalamu nyamanyi mandi awo juzi wano ngenda okulaba Palaso nga akubye oluyimba olufaanagana n'olwange oluyimba ki nalonda nemmala gwe ne mulugunyako olwange baluyita tojjaako essimu Palaso baluyita nalonda nemmala bikolagana bicha gye binaggwera ogenda kakasa nti abasajja bwe kuba kubba babbisa maanyi bwe kuba kukopa bakoppesa maanyi lyrics zezimu oluyimba kyesobola okugamba kiri kimu Palaso bakyusa concept oba bakyusa content waka gwe bakyusa naye nga beat flow zonna zezimu yayimba ku birala nenyimba ku birala naye nga bw'owulira musically bw'owulira ogamba waliwo eyakopani waliwo eyabbaani okitegeera muganda wange yensonga eyo bwetyo kolasi y'oluyimba lwange bagiyita nti tojjaako essimu mukwano kwagala tonkuba effumu ekyo munnange kyentya ne bakutwala kolwa mazima sirye bakanze nti okwejjusa nteeka mu mataala mpulira nga sikyefuna nze nti okundeka yekola solo oluyimba sigimanyi sagana gimanyi sirumanyi manyi byange muganda wange musically nga bwe nkugambye bonna awuliriza oluyimba lwange n'owuliriza n'olwa Palaso bw'otaakubwa pressure ogenda gwawo ekigo ogambye beat ogambye beat yemu ate wano tulaba producer yali Ian Pulo owa Palaso nga bw'ŋŋambye naye ate naawe oli mukyamu si Ian Pulo waba owuliriza oluyimba olwo akulaga ADD ye yakuba oluyimba olwo kanze producer nga bamuyita Shaba ate kana akantu kengenda okogera kagenda eri ba producer balina guno omuze bw'ogenda mu studio n'okuba oluyimba ng'oli upcoming kuba sijja kugaana nti si upcoming yadde ndi recording artist ne bagamba ndi upcoming kale bw'ogenda mu studio n'okuba oluyimba oluvaawo bw'oti balina connections nava nagendako ewabbawa nagendako ewaani sina kindi n'akubira omuyimbi ogenda mugamba owaaye ninawo omuntu upcoming yaze naye waaye akuba ekintu kati producer wange waba babba oluyimba lwange namulumba ne mugamba muganda wange wandiddemu olukwe mu bwavu bwe tulimu wandiddemu olukwe bamuyita Shaba Vibes n'aŋŋamba kikyogera ne mugamba wulira oluyimba lwa Palaso n'olwange abiwuliza bwati naye yawunga ne mugamba gwe watunze oluyimba lwange n'aŋŋamba sibitegeera sibimanyi okitegeera naye baproducer balina guno omuze nga bwe nkikugambye ogenda mu studio n'akuteeka ku peni ng'omaze okukola oluyimba ng'oli upcoming kyokka kugamba sente z'ayagala n'ozimuwa naye bw'omaliriza n'agamba ojja kudda kanjira nkola master ogenda okuddayo nga bagamba kompyuta yakurashinga gwe muze gwe balina producer bonna bw'obanga oli upcoming oluyimba yalutunze agamba kompyuta yakurashinze bw'atagambye nti kompyuta ekurashinze agamba waliwo kyetagisa otereezaamu ogenda kudda tu voicing naye mbadde nkyali busy oba okyali mu process eyo yakutambuza oba oli awo ng'oluyimba luyiseewo olw'ensonga nti ono gw'abagenda odduwa ye olwedde alina akasente alina brand olufulumya audio olwalenkera waliwo video ng'efuluma nga kitrendinga kati nze upcoming noonya 20,000 15,000 mpeze emitwalo 8 emitwalo 10 ngende mu studio nkole oluyimba sina sente za video okola mulimu ki nze ndi musajja nasomako katini adde saagenda wala nnyo naye nasomako bya interior design masannyalaze
njagala designinga boutique simanya bino biki ndiringa nnyo ne mu aluminium okitegeera mu bintu bya glasses kugamba mbera ya kupambana wasi gye tubeerera ndi mupamba njisobola okugamba kuba buli kalima akaze njiri bawiri bikuba ne boolaba engalo zino ziriko birangirangi biki naye era banzije mu mirimo gyange kaliwo konna ng'ogyeko omulimu gw'obubbi kuba siri mubbi ndi musajja mukozi era ensonga lwaki we twagenda mu lockdown nzisaaka abannyo gavumenti kuyamba abayimbi simanya biki nedda obaddekaawo n'obeera kumpi ne Palaso oba yali abaddeko kyali Palaso tabangako kyali wange Palaso nkiddamu tabangako kyali wange talina musango Palaso tabangako kyali wange ate siri kyaliwe ate sifunanga na mukisa gusembeera Palaso nkoma muwulira ng'alina waayimbye n'ayimba byayimbye naye naye mwennyini newomubuuza tamumanyi kuba simusembe yanko Palaso si kyali wange ate sirina kyenjagaza Palaso okitegeera naye Justin ndi mukwemulugunya lwaki nemulugunya nti natuula mu nnaku yange wasi gye tubeera nga tukola rehearsals tubeera mu kutoba nenjiya concept ezinyuma nenjiya waakanyuma nemufulumya mu mbeera y'ekyavu naye ate saa zino nti wakaaliwa trendinga afudde omuntu okuba nti w'amaanyi ng'afaanagana n'owange kinnuma nnyo n'okuba olulwo ne bagamba wabba Palaso naye nga tewabba Palaso wayimba birala nnyo kuba ffe gye tubeera mu ghetto Palaso tajjaayo ffe gye tubeera tajjaayo yadde yayitako mu mbeera y'abapcoming naye embeera yagimanyi naye ffe gye tubeera talinnyayo tubeera eri wansi nga tutoba byaffe akayimba kanani akawandi oluyimba olwo kyesobola okugamba kiri kimu ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ate ndi musajja muyimbi okitegedde oluyimba lwava mu mutwe gwange nenkwata peni n'olupapula nempandiika producer wange n'akola ekijja mu ekyo nze yalwewandiikira nze yaluyimba tugambyeko producer wo yagamba tamanyi kikyabaawo oluyimba olwo kubanga lufaanagana ne luno kati Palaso ayingiramu Palaso waayingiriramu aye naye badde sogera ku Palaso buno obudde ekitegeera naye oli akubuuzizza oluyimba lufaanagana olwa Palaso kinnuma kuba Palaso waayita siyitawo sirina mukisa nga bonda basobola semberera Palaso siguyina naye gwe webuuze waka wange avaawa ebintu bino bitambulira mu bantu babiri bwabanga Palaso alina omuwandiisi we aliko question mark producer wa Palaso aliko question mark ne producer wange aliko question mark sigenda mutaliza okitegedde kwaba ogenda mu studio ogenda olina vibe yo n'okola oluyimba kitegeeza nti either abaddewo mu studio nga suspect nambemu ye producer wo bw'ovaawo producer wa Palaso ng'alina we yafuna idea ku kyange kyenakola kyova olaba kino kirimu abantu basatu writer wa Palaso bwabanga yeyewandiikira aliko question mark bwabanga writer we yamuwandiika aliko question mark ne producer we ne producer wange period kikyoyagala oluyimba alugye ku YouTube oba nze sawa zino sina buzibu ku Palaso asigale ng'akuba music we nange nkube music wange nensinyagala okulaga abantu kiri kimu nti mu ghetto gye tubeera wansi gye tubeera n'oyo gw'olabanga omunene yafubutukawa ate buli kintu kyonna kiva wansi mu ghetto kuba tukozesa obudde bungi okuyiiya ekinyuma nawe oli nakizanyiramu olw'okuba nti ekintu ky'okubba music tekitandikidde ku nze tulina abayimbi bangi nammwe mubamanyi tulina wano baani ba DJ Michael baani baze babba music w'abaana naye nga tolina wootandika kola kikweyamba bangi ate kiri mu basajja bokka ne mu bakyala babba music katugambe mbu oyagala yitira ku Palaso sinoonya madaala sinoonya yadde ennusu 10 okuva ku Palaso kaddemu sinoonya madaala kino nkiddamu Palaso n'oba olabye interview eno sinoonya madaala ku Palaso sinoonya madaala ku famire ya Mayanja Justin wabu respect kuba baludde mu music industry ba legend nekinjagadde okugamba ekigambo kiri eki babbi bannyimba kyenjagala okugamba kiri kimu babbe ennyimba kyenjagala okugamba kiri kimu mu ghetto gye tubeera waka omulungi gyafuutuka era ba Palaso waba alinamu obuzibu bwonna anonye oluyimba lwange aluwuliriza ndisigenda munoonya kuba sina kyemwagaza sinoonya adde 10 okuva mu Palaso kyenjagala ekintu kiri kimu era kyenjagadde okugyawo olwaleero sibbanga ku luyimba lwa Palaso wakanyina mungi kuba sofa sawa zino nayimiriza muno fulumya audio yenna kuba ziweze nyimba 12 album kati nagambye okulekana n'abantu kuchukagana enyimba kanfokasinge ku audio ku video oba nagikwasa simu oba nagikwasa ki naye nga nfulumiza video ngeri ku luyimba lwange kuba oba oyina audio oba oyina video
ovaayo n'oclaiming naye kati right now olw'okuba nti nyina audio sobola claiminga okitegeera bwe buzibu bwe mu muganda wange tunyigirizibwa enkokola nnyingi batukuba enkokola otandikira mu studio gye tukolera ennyimba batukuba enkokola abaana bangi bali wansi mu ghetto baana bangi bali wansi mu ghetto njogera ntudde mu kamera baana bangi bali wansi mu ghetto nga tasobola kuvaayo n'ayogera lwaki kuba ndi saa zino oli wawulira kulimala ng'agamba walumbye Mayanja family n'amalako okitegeera kyekikuluma kinnuma nnyo kuba right now sobola ntwogera naye nnyinza n'ovaawo ne bagamba oli gaye yavaayo n'agamba ababba oluyimba lwe yafunye obuzibu obutunuwe buti kuba enkokola zibeerawo okitegeera naye nga sina buzibu ku palaso kino ngenda kiddamu palaso sina buzibu era nkuwa respect yonna gy'oli oli musajja muyimbi ate famire yo basajja bayimbi bakwatidde music industry okitegeera naye nga owemukola remix nalondo osobola okukkiriza muganda wange kino nkikuddamu sina kyenjagaza palaso era kino nkiddamu sina kyenjagaza palaso sina kyenjagaza palaso talina wagenda kunsanga watasobola kujja mugere gye tubeera sisobola musaba kolabo wasazironganga nti tukole simanya remix simanya bikibi bagamba anoonyeza ddala era nolwo oluyimba nze nalina lutta naluzira ne mu nnyimba zenyina sikyalubala sirubala sikyalubala waleka ne balubba naluzira naluta kankufulumye wako omupya mbalage nti yadde batwala kiri yadde bakola ekifaananyi ekyange basi omutwe weeguli n'omukono gugenda kuwandika music ngenda kuwandika ennyimba endala nnyingi nnyo kyesobola okugamba kiri kimu yakoze bulungi era ekyo kimwebalizako kubanga tuli mu family egi music industry kyekitugatta ffenna palaso simuyinaako obuzibu era kyanzizaamu nnyo amaanyi kubanga kyemmanyi ekimu ku kyagambye nti yakoze bulungi mu Zina Award bw'obala ennyimba ezakoze obulungi malamu n'endala nga bw'ozimanyi ne nalonda awange si nalonda wange bamuyita tojjaako essimu palaso yebala ekkola naye ng'akimanye nti bwekuba kukola ayongeremu amaanyi naye asseewo question mark ku bantu abamwetoolodde badiringa nabe musically asseewo question mark bamuwa waka if not producer we amuwa waka nga amaze mujja muki mu ghetto wansi gye tubeera bajja ne boozaamu gwe bonna avaayo ng'oli upcoming bajja gamba akutte ennanda anoonya madala ayagala kuvaayo amanya bamuyise King Avidon straight out Konka Music Uganda kuba eri wansi mu kyalo mukono Kalaji ayagala yenna okunnoonya biki Kalaji Gayaza Road Nakifuma Naggalama Kayunga Bugerere Road so palaso sikuyinaako obuzibu Mayanja family I respect you buli muntu yenna ali music industry subira kutiisatiisa kino kyenkugamba ekyokuntiisatiisa nkisuubira nnyo kyobola kasaazi omuntu newankubira essimu ng'ayagala interview sigendawo bwomu kuba nkimanyi kuba omuntu agamba walumbye Mayanja family onaamalako nkokola zigenda kukubwa kuba naawe obimanyi okitegeera naye ng'ekyokuntiisatiisa nkimanyi naye oli wantiisatiisa nga tanzigyeko mutwe ngenda kuyiiya music omulala kyeki kyeŋŋambye nti oluyimba naluleka ngenda kukola waako omulala mu mutima mulungi